abatulaba ku Saviour TV ono muwanguzi Gordon Magezi nga kaseera kano line HM waffe era agenda olwaliro tugamba ebyavudde mu UNEB 2025 kubanga twawulidde nti ebibuzo byavuddeyo leero nga 13 omwezi ogwa February 2026. Olwaliro HM agenda kuba atunnyonnyola bunga Saviour ddala bakikola batya okubeera buli mwaka every year consistently they are pursuing even better and better grades. Mr. HM, you're most welcome to Saviour TV. Would like to greet the people. Yeah, thank you so much, Magezi. My name is Peter Kajim. I'm the head teacher Saviour High School, Kiboga. Wale tuli basanyufu twandibuuzo bya sinefo byakomyewo birimo kuwedde ebya 2025. Abayizi baffe bayise era bayise bulungi. Also officially bafunye abayizi 16 bafunye A's. Bafunye A's 16. Kati Mr. HM twagala otunyonyere bulungi ddala kubanga abamu bayiza okubanga tebabitegeera zi A's kati tunyonyere ddala. Mu nsoma yaffe empya omuyizi aba akoze obulungi afuna A. A nebanga eri kitegeeza exceptional. Ekigambo exception kitegeeza ekisukkulumye ku birala. Ekitegeeza nti omwana mu subject eyo abafuna A aba asukkulumye ku balala. Kati abaana bafunye A's ezo wezityo ezo tafunye 16 mu subject zonna. Kituufu tweyagala twazifunye naye ate si kyalisinga kubanga omwaka guno owaddewo okusomoza kungi abaana mugwaga namba basomoze curriculum eraka erige ekyekyuseebo bataddemu kannatti ezibadde ntono okwaga erina okutwalira wamu. Naffe abasevia tuli tweyagala nti twafunyeeko 16 si twayagadde ennyo naye waakiri ezifudde adda na lusoggo. Kati A yes, Mr. HM. B nebeera omuntu aba akoze bulungi nga ali bulungi abafuna abatasinga A. Kati eyo neba nga ye B. Ate C ebeera satisfactory nti kale kimala naye ate enga sikisinga yes tukitegeera. Kati wabawule D ebeera basic baga basic munjoge enyangu obeera watandikirwa tonnaba kuvaayo bulungi oli watandikirwa tukitegeera Mr. HM. Kati ate E nebeera nga kibuliramu ddala tuganyigamba nti ogudde kubanga mukatigamu eno empya yokote tebiriimu naye nga gali omuntu yeekene bulungi ensonga omuntu yaba so kati olwaleero Saviour High School tufunye A 16 B tufunye 3 mu emu okuyita ddala Mr. HM. C tufuna 28 okukoleramu abaana baffe batambulidde ABC tegeza performance nungi nnyo. Performance yaffe nungi newankubadde nga kutuula nga ffe kabuzeemu kabaka kulanula lukoba titulanuludde buki bulungi naye era nga kale kati tulina project work buli muyizi akola ebibuuzo ebiri academy naye ate nabawo n'ebya project work obawo tukita project biyinza byange bya mukono naye ng'ate birimu okuwandiika okola proposal n'okola research n'okola project yo. Kakati abaana abaffe era bayise abafunye A mu project bali 34 abafunye B mu project bali 16 abafunye C mu project bali 2 abafunye D mu project bali 4 abafunye E mu project ali omu. Tegeza ne project wakaddala bayise olabanga okulayamu bw'ogatta abafunye A ne B
project work bali abantu 15 namba nungi nnyo kati ate abasigadde 7 be bafunye C D ne E olaba nti project work abantu abayizi bafe abasinga obungi bayise bulungi A and B. Mwambuuza tukikola tutya ddala mukikola mutya naye nga tonnaba kukiddamu ekyo buli mwaka Xavier High School tugirabye nga ku platform ez'enjawulo bagiranga okuba nga yesinze mu mawulire nga bagiranga ddala yesinze ate nga amasomero tugamanyi there are very many in Uganda. How do you feel by that even now as we speak of, because still Xavier High School is on top? How do you feel as the HM? Nga a teacher kimpa there is a sense of pride. Yes. Mulimu essanyu eriwulira mu mutima. Essanyu eryo oliwulira mu mutima. Ddala. N'owulira mulinga weeyagala. So it comes with some sense of pride. Naye okolera mu ssanyu kisanyusa. Nti n'okola ekintu kyo n'olaba nga kivaamu n'ofuna abaana nga bato mwesi 1 n'obalabirira n'obasomesa emyaka 4 n'obalaba nga bagenda nga basanyufu nga bayise nga beeyagala. Ffe nga abasomesa osobola kumpa sente nyingi naye ate kulaba omwana afuluma essomero nga yeeyagala ng'ayise ekyo kiba kimala. So ombuuza owulira otya? I feel that pride, I feel that happiness, I feel that joy seeing young boys and girls getting out of the school gates when they have achieved, when they are happy, when their parents are ready to receive them from home nga bona bagamba mukama yebale. So ekiruka kyokka kyensinga mpulira nga kisanyusa. So wambuuza tukikola tutya? Mukikola batya? Naye era nga tetunagenda kukikola tutya? Mazima bino ebintu by'ebibuuzo Mr. Hedjo mbitiisa ne b'abaana batya ne bagamba bannange ekibuuzo kigenda kujja abamuli ne waba akimanyi nti oluusi pepa nadiklab naye abeeramu n'okutya. Kati twagala otugambire abo abatulaba mazima tewafunyemwoko kutya kubanga competition ddala nnene mwana mu kiboga nga we tulaba. Kati competition eyo eba nnene n'okutya osobola okutya naye nga bwe nkugambye omanyi bino ebyokusoma kibanga kidomola ky'amazzi bwanga okyetise okiwulira nti kijjudde oba tekijjudde. N'omwana gw'osomesezza lwalaba nga omusomesezza osobola okumulaba nti bano abaana mbasomesezza. Kati badde n'abaana bange emyaka 4 nga nzijja mbasomesa. Abaana be bamaama nga mbawa ebibuuzo buli ttaamu, nga mbawa ebibuuzo buli mwaka, nga mbawa ebibuuzo ne mooko n'ajja ne bamukola. Kati ntandika okutegeera Ubinebu anafaanana atya mazima kuzaso inebu zinafaanana zitya. So kati nze baddewo nga ntubirira. There was some kind of anxiety, but again I wasn't worried because I knew we spent some time preparing these boys and girls. We spent time organizing for the exam. We spent time teaching them, making them ready. Yes. So okujjako eyo that natural anxiety kabeeramu naye at least I knew because of the amount of work we did abaana bano. So nkomekereza nga sibata kutya nnyo kw'amaanyi era for the time I've been here as headmaster sibeerangako awo ne mpuliranga ntidde nga nebuuzo babibuuzo binaaba bityali very sure utilities was providing buli kimu. The lecturer said as to what they do spending, I have to spend ko ebintu ebituufu. Yes. Abazadde batuwadde ssente tuzobana kulya byabwe yaabwe tubalabirira. So mbeera sure nti abaana bajja kubanga bavaamu nga bayise bulungi. Of course there are some shockers. Omwana alwadde ebitambula omwana udikiraga omuntu talinga nti kubanga nga bwe yakaaba luli neero bwekaaba nga bwekaaba n'omwezi ogulya bwejjokaaba omuntu wanjawulo. So kujjako akaako obuntu omuntu ayinza okushookinga naye generally on the whole mbeera nsuubira ebirungi kubanga tuba tukoze consistently for 4 years nga tukola mu baana be bamwabu. Sitanyi okufuna shockers. I usually get
I'm usually very sure confident that yes, the results are going to come out well. Kati era nga and akonjagala abalala basebe ati bali mugakolanga malala kubwajaga bali basase bya no si malala naye kulaga nti with the continued work for 4 years ng'omwana ojja omuteekateeka sincerely ng'omusomesa ali professional ng'omusomesa abaziba asomesa abaana mbeera mmanyi at least ekinavaayo kijja kufaanana bwekityo kati ezaliwo zaba zeevette naye era mbadde nsure nti nja kusinga mu kibuga because I know the amount of work we put in. Kati okubanga bamanyi I don't get shockers. I don't. Yes. Kati Mr. HM ddala obudde okirwashinga ku your question ddala mwenga Xavier mukikola mutya tubuulireko oluusi kiba kizibu ekyo ekibuuzo okukiddamu era ategendereza ayinza okwekuba nkifa nti ffe tuli b'amaanyi no tekiba tegaba maanyi. There are many factors that come to play when someone's success comes. Usually gaba okusasira kwa Katonda kubaawo because there are many abaali agadde okufuna nebitaba yes waliwo abaali agadde okuba nga bafuna nga betufunye naye ne batafuna waliwo n'abakola n'amaanyi oluusi n'okutusinga naye ne bitavaayo. So ekikola tutya usually is knowing the right things to do. Abantu bangi batalina okulagajjalira abaana aba senior 1 ne 2 ne bazuukuka okubakolamu emirimu mu siri ey'okusatu oba ey'okuna naye ng'ate eno wansi tebabatandikako tukitegeere omwana wa secondary aba ne syllabus erwanira okuva senior 1 paka senior 4 kiba kisaana n'omwana n'aba ng'omugoberera n'oba nga omuteekateeka notisi zaabwe eza senior 1 ne senior 2 naye baba nga basigala bazirina kubanga zibajja okukozesa okulivayizinga nga bateekateeka okukola ebibuzo bya senior 4. Kati omwana atalina notisi za senior 2 omwana ekiba kizibu okuyita. Omwana atalina atasomye senior 2 with the steadiness omwana aba muzibu wa kuyita. So tukikola tutya tuteeka nnyo essira ku baana aba senior 1 ne senior 2. Bwe okuteeka essira ku baana aba senior 2 ne tusigala ate nga tubanyigiriza okulaba nga bakola bulungi senior 3 ne senior 4. Kati ku nkomerero ya byonna ogekomekeza nga kiba kivaamu bulungi nnyo nga tolina omwana w'omulagajjalidde. Amasomero agasinga gatera nnyo okusuulirira abaana abato bakyalina obudde naye nga baziba gali nti kalikiramu bagiteekateeka ebisomero byateekateekebwa nga bya myaka ena byonna kuva senior nga byonna biri important. Kati bw'olagajjalamu wano mu senior 1 omusingi oba obutta kati bw'otta omusingi kiba kizibu nnyo okuzimbako ennyumba ey'amaanyi ddala. bw'oba ozimbye omusingi nga gwayabayaba oyagala tokuteeka ku kalina 2-3 ennyumba etusobola kuyimirira ensonga lwaki abaana abamu balemwa okuyita tukitegeera balemwa okuyita. So nze ndowooza nti yeyo ensonga eyinza okuba nga etuyamba okuyita ekitegeera yabadde era ne Semukesi ne banaaba naye ate n'akantu akala okukozesa obulungi resources. Esente bwe zijja eza school fees mu ssomero eziba za mukulu wa ssomero na director kuli abo bo bokka naye ziba ssente ezitambuza essomero byonna ddamba byonna. Kati ssente bwe ziba nga zizze buli omu asaana n'aba nga afunako bwedi basaana afunako naye n'abasomesa ne bafuna buli muntu ali mu ssomero luno n'afuna ku ssente n'omwana naye n'afunako ng'ayita mu kamere akaliibwa ku ssomero ayita mu bulyo obunywebwa ayita mu basomesa okujja ne bamusomesa ne bamuyigiriza. So wano ku Xavier tufuba okulaba nga resources zaffe tuzikozesa bulungi ssente okulaba nga eziba babazireese nga zikozesebwa bulungi. Bwe zikozesebwa obulungi tukomekereza bwena kuwangula nkategedde master. Kati njagala ogamba abazadde abali eyo
ddala nga kweno performance weeri ennungi ne bano abaana abasenior abakavaawo kiki kyobakuutira okola ddala kagambo bubiri busatu ng'obaaniriza ku Xavier High School okujja kubanga performance tugiraba ebadde so good. Omwana anaasoma obulungi mu kiboga ne district eziriraanyeewo nze ndowooza nti yabadde asomera ku Xavier High School. Ensonga nti tumaze okwesusunkula nga Xavier tumaze okwesusunkula n'okweraga ng'abantu abasobola okukola obulungi emirimu mu region. Bw'oba wakugeraageranya mu masomero kati enkya bajja geraageranya amasomero ddala. Omuzadde alina omwana we nga tunakkiriza kutwala mwana wo mwere essomero ly'olowoozaako so kugulayo kabukedde enkya era alabe ddala kiki ekigenda maaso enkya ogeraageranye Xavier n'amasomero mangi ekitegeeza omanyi misahete munasonyiwa mukatire naye abantu abamu balowoozagana amasomero ag'ekyalo go tegatugako na mawulire ekitegeeza ne Xavier etuuka ku mawulire nanyini ddala era ze olunaku lw'enkya nnindiridde okufuna ka new vision manyi nga bajja kuba babarankinze amasomero ago. Kati gwe omuzadde akyalina omwana oyinza okuba nga obadde oyinza okulaba ssomero ki erinasinga ganne waago. Xavier emaze okukubuulira yasinze wakyali nsonga ekyalemesa mwana waka senior 1 batandise olwekyo omwana ayanirizibwa muleete yegatte ku banne basome. Tugambye abantu basomesa okuva senior 1 twatandise okusomesa era nga mubaleyingira mwana muleete tutandike olugendo olw'emyaka emeka ena. Aba senior 5 nabo tujja kutandika mu bwangu kati nga bo batandika ddi kubanga abamu beetaaganako kimanyekyo ziri meka leero 13 gyetondekera ngala ku myezi 23 omwezi guno abasenior 5 bajja kuba baggulawo bajje tutandike ate tutandikirawo speed so abaana bajje abasenior 5 tutandikira ku myezi 23 abasenior 1 bo batandise dda webali bali mu kusoma. Omwana akyasigaddeyo eyo oba oli abadde olinza kutegeera asomero kirinasinga Xavier maze okuyita yesinze leeta omwana. Abamu bayinza okutya nga bagamba Xavier yeyinza okuba ng'eseera bannyonnyole kubanga abamu bayinza okugamba bannaayo balabika ssente za waggulu akagambo otera okukawulira nga abantu bakoogera nti Xavier ya bbeeyi naye munnange okusobola okumaintaininga position ya number 1 it comes with a price. Buli ekikozesebwa kya bbeeyi ate buli ekikozesebwa kya ssente. Kati okusobola okusigala nga tutambulira mu kuvuganya okwo kubanga nga bwe nagambye n'amasomero mu Kampala gonna gatulule ojja gatula ku mangi Xavier agekola etya gesinga ate ddala ng'erina mu kyalo wano era ekyaji ojja kumpa Xavier akati mbasaba mukomewoko ku mandi nja kuba mbabuulira Xavier yakoze etya nga njigeragaiza n'amasomero ago mu Buganga mu Mbarara ng'egeragaanyiziddwa n'amasomero nga ejjinja Wakiso mu bibuga kubanga abazadde bamu balowooza nti ag'Ekampala ge gakola naye oluse nga tebakifuddeeko. Kati nja kukubuulira singa Xavier ebadde Mbarara yandibadde yakumeka, nja kukubuulira singa Xavier ebadde Masaka yandibadde yakumeka, singa Xavier ebadde Gulu yandibadde yakumeka, singa Xavier ebadde Mbale City yandibadde yakumeka, singa Xavier ebadde Fort Portal City Tourism City nja kuba nkubuulira mande aba Xavier ambaniriza Xavier TV mbaniriza mbawe breakdown eyo nga nja kulaga nti Xavier High School nakwadde ogamba nti ya bbeeyi nakwadde ogamba nti tuseera naye tuvuganyiza ddala butereevu n'amasomero ago weegomba ate kati gwe owe Munakiboga tosaanidde ensonga kugikkaatiriza nnyo kubanga naawe Xavier newakubadde
nga oli mu community naye Sevia nawe gy'olinawo Sevia nawe gwe w'ekiganzi era Sevia gy'olinawo Sevia yo tuyambe buyambi okusigala ng'otwogerera bulungi tuyambe buyambi okusigala nga otuzzamu amaanyi otuwagira bw'oba olina kyebulugunya toyogerera eyo mu nkukutu jangu okugayira wange kano gakatambula bwe kati olitutuusa mu tyatera kubanga amaziba gali Sevia ekyakutta omumuli ogwa Kiboga ekutta omumuli ogwa Kyankwanzi ekutta omumuli ogwa Nakaseke ekutta omumuli ogwa Kasanda Mubende ne Mubende tulina osinga otugeragera yinza okusanga Mubende amasomero agatusinga mu Mubende naye era nga tegasukka 3 mu Mityana amasomero agatusinga oyinza okusanga tegasukka 3 so olaba nga Sevia amazima evuganya bulungi n'amasomero ago ndikukulaba ekibuuzo kyagamba nti badula batuli babbeeyo bayinza okuba nga bawulikika nga batuufu naye bw'otunulira nti Sevia evuganya butereevu n'amasomero ago otegeera nti tusaanidde okuwa emitwa akasente ako kubanga ate bali betuvuganya nabo ate bali mu miliyoni za sente bali mu miliyoni za sente kino gimu gali gamba omwana okubeerawo taamu wa miliyoni emu ekitundu erimu omwana okubeerawo abazadde bagenda mu looni naye nga tewaliwo amasomero agafunza kati Sevia High School weri wano so Sevia High School si ya bbeeyi okusinziira ku bikolebwa wano kati gwe abazadde basinga batunulizi wano ku academic work naye essomero litambulamu ebintu bingi okugeza tulina ebyemikono tulina kati mukusaza omwana wa senior 1 ne senior 2 asoma alondoba ku bintu bina okukola emigaati okutunga engatto n'ebintu ebikolebwa mu maliba okukola enviiri hairdressing n'okukola ekyokola kiri ebintu byonna kati bw'olaba ebintu ebyo byonna era byetagisa sente byonna byetagisa kati ekyo kityawo ate ng'oyambye omwana okuvaamu omwana omulungi ateekeddwa okuba ng'akola n'ebyemizannyo games and sports jjukira nti ffe aba Sevia High School aba Sevia tufugibwa Ministry of Education and Sports. Yes sir. Kati n'emizannyo egyo gyonna mugigattira ate nga buli gumu ebikosebwa bya ssente. Yes. Kati n'olwekyo omuzadde agamba nti buli babbeeyi amazima olwekyo okwesanga tonaba kutegeera bulungi biki bikolebwa ebiri mu Sevia High School. Tweyanziza nnyo ekyam twagala otuyozeeyozezeeko ku baana baffe abayise n'abazadde n'abatica effort zaabwe poziko otugambeko mazima kugana amanya kubanga timanyi balabika baagala okugawulira bamanyire eddala ekituufu. Njagala okuyozaayoza abasomesa bange abaana ngenda kubeera mu special way naye okuyozaayoza abasomesa bange naddala aba geography ku mundi guno geography department yayiridde empanga bulijjo aba chemistry bulijjo aba chemistry batera okulya empanga abokuwala batera okulya empanga naye ku luno aba geography bayidde empanga so njaga okwebaza aba department ya geography omulimu amituli abaje medal omulimu senior muhwezi Godias omuli mwami Musasizi Dembe omuli mwami ani mala Mweride Godias Didas abasajja bana ndowooza mbamazeeyo mukama nyambe nemekwerabirayo mbawedde baleka beba bana be balidde empanga ku luno njaga okubayozaayoza mwebale bassebo temuli mukyala no mu geography department eyo muli mukyala naye basajja balwanye nnyo mbadde okubonanga mu meetings nga buli kaseera mboogerako geography naye leero beebugumotte nabo tukitegeera bavudde balaze nti bulijjo ngaboogera bagasizza. Njaga okwebaza abaana bano wammanga Babirye Lukayiya Nandawula oyo ali omu kubasinze atwagala Yusufu
oyo naye ali omu kubasinze. Kyandiru Daniela Zoe naye ali omu kubasinze. Kalema Asaf ali omu kubasinze. Sebina Martin ali omu kubasinze. Nakato Swabula kati ojukira nage ko babiri kano ne mulongo we Nakato ekitekeza abalongo babiri bombi bakoze bulungi nnyo era nalongo ne Salongo awo Segedi Street yawo bayoza emuliseemu mubane kulabana wano manyi bibadde birumba nnyo naye bamukama awulidde ko ala mawulidde sala kubanga Swabula abasiraamu ala mawulidde sala mboyange najja kwayoza nakagere Lydia Katongole Julius naku Kenya Haula Kigudde Brian Lubuka Frank Chimbugwe Aaron Emisu Ignatius Agumikiriza Immaculate Asoma Colini nenda mujuzi Labula bano basinze okulya empanga bano basinze balidde akedo mu bannaabwe n'abala bakoze bulungi naye bano bano bo kambere nga basingalidde out olwokuba nti omuntu akoze bulungi asaananga neebazibwa. So mwebale nnyo mwebala Basebya TV okufuka balinga mwebala Basebya TV okusigala nga bulijjo nga muweereza muweereze eggwanga with a lot of dedication. Thank you very much. Oyabadde HM waffe muwulidde ebigambo byatugambye. Omuzadde ali eyo omwana nandi kusabye omulete ku Xavier High School ebigenda maaso mubiwulidde zi A zi B Xavier ekoze bulungi nnyo. Tweyanziza nnyo okutulaba amanya nsigadde muwanguzi Gordon Magezi Xavier TV program yaffe Enganze Student of the Week n'ebirala bingi obisanga wano. Mweraba. Bye.